and bwofuna yo demagogue n'asitula amaanyi ago it's like bebe ng'avuga greda asobola demagogue you are using the colonial war. Okay, kale bwofuna Mwanga Kivumbi ng'amaze okunywa omubisi n'asitula ag'amaanyi agali instinctive, it can be very destructive naye gasobola okumudestroyinga. So tokkiriza two minds okusisinkana, the instinctive no Mwanga Kivumbi who is very destructive okiriziganyiza naye Mwanga tafunangako power tamanya how they keep power tobola abataki tasobola kugifuna kuba agifuna tamala yona nauna kurumu mpuliranga bali mulayini emu the bone of contention is that what we need to examine is what informs an African leader. All of us, Museveni is not an exception. They are always thinking that way. What informs them that once their fellow citizens sit or meet to discuss fate of their country, then they are enemies. Okay, Tibanansi, Senga basobola okusisinkana. Nebebuuziganya ku nsonga ne bakulaganya ebirowoozo ku ggwanga zamu bajja concludinga n'ekimu. One, tabakulembeze babi. Two, n'olwekyo be banaaba babi bana ba citizens ba citizens that fear omuzungu yagitya, Museveni agitya, most African leaders bagitya. No. You see Mwanga Kivumbi nali nawe. Please nali nawe kiriza nali nawe Makerere ngo wa speech. Yes. Naimira because nali Mwanga Kivumbi yasobola okubeera revolutionary ngo vude mbino butambala dokuvuddemu. Mwanga Kivumbi nagamba bwe kinatuuka ku stage y'okusalawo anabeera flag bearer tujja kutuula mu kasenge. You see, naita na kufuna mungu eyo bagita black uno wala ali wala kutura mukasenge kerwaneko Charles kamwagire yo lunako Mwanga ubwo omutute mu kisengeri. Mwanga yali wano ku muzindalo nga waliwo ekifo ekimu ekiriko contention nabaga nti eyo liberated area temujireta mwaka janja atawadamu Masaka Kampala twasala omusirike au muve mbine yaso okujja kubale Masaka Simba ganene bantu ya Mwanga n'abatambula ku control ya power Petero mu portraying event omuzindalo nzengulina mission. People should have a mission. But what happens to the mission? Ate interests zaba secinomu zireke ku overriding. That's why Museveni wabanga mission ye ya kutereka burembo eberewo bamwanga okuba. Now the big question is Peter. What informs an African leader? And for me it's an African, let me say, typical politician. Nti more often alaba fellow citizens as these potential enemies. Batekako galuwindi abantu batekeddwa okusavinga abalaba nga enemies. One, nagant they are lumpens they can organize. The question is, lumpens babadde mu society yani gwecho kikirada gali amanyi gotya bagayita lumpen energy. Lumpen energy ngobaddewo emyaka 35 bazze lwaki. Chovala today, Charles, towelimba. Twali mu walk to work. When you pick a gun today no gende Karamoja or Wanyisemu 7, taja kuruzinga sleep. Because amani how to deal with you. Amanyi nti ogenze mu deniyo era mu abogera gali kunsalo mbabaita mwe gali kunsalo. You are not his tactical strategic enemies because for you he knows how to deal with you. The question jatamani Ruganda kiwamisha rutegede amanyi bali ne Mwanga Kivumbi Ruganda rutegede nze mbale ne Mwanga Kivumbi kiriza nti Museveni alina gunship eri soroti eri pact agiservicinga singa kali akali mu Romshana bekakula ajeyo gunship. I agree naye Mwanga Kivumbi naye wa muka nawo ogira muka. The question is nti Museveni olwaleero tatya
Rumushana, I know that threat. He knows how to deal with you. I building the capacity over the years. The capacity he doesn't have. You know, they also made the new out of the mountain. Also made who is the modern devil. Yes, also made the modern gorilla, the urban gorilla. Is the youth, okay? Atunua ku TV, ali ku social media, and all these are weapons of war, by the way. In essence, even in radio, naganti no enembera tetujja jiberamu. Neyebuze ebibuuzo ebikulu. Tikakati naye ekitubadde mu mbeera eno kitya. Neyebuze nti ne lwaki mutabani wa president yeye general. Lwaki abava ku kaaloke be bakulira amagye. Lwaki abagula ettaka ewaffe bafaanana president by color, by language. Otegedde bebeebuuza ebibuuzo ebyo that youth nga yali ku boda nga yeebuuza ebibuuzo ebyo ebinene. Ono president tayagala asisinkane to discuss those issues. But Mwanga, the question is omanyi David Kilchunen gw'osoma awandiika ebitabo bibiri okozesako urban gorilla naayina kiri ekirala the involuntary gorilla gw'orecruitinze mu revolution olw'embeera akuzaayo eri abasoma ebyobufuzi kyazirindako abajjukira Marx ne Engel owa dialectical materialism yakugamba nti embeera y'abantu ye forcing chiche balina okuba kyekiri Aisha kyebadde agamba nti abantu b'okukaleerwe bw'abeera ng'akyali comfortable afuna muwogo we n'agenda bino tebijja kutuukirira abantu ndyomu very callous kubaga nti sukaali bw'atuuka ku mutwalo kirulako eri ebbali n'ensmiling nga nenga okay because okutuusa nga abantu batuusa embeera eyo eri omukwano gwange kati ambassador yeyaga nti embeera yawano abantu bawano tebasobola kulwana kubanga alina wajja mugo concept zonna zemwogerako nga tona kugenda ku point endala oyo youth because okyogeddeko nnyo bali 70% mugenda kuzimbira ku ekyo abadde arekulutinga wano LDUs recruiting abakadde recruiting youth the same force yagikozesa okutemula ba youth mu bukonjo bali mass graves kati wano mu Buganda order eri nti yenna gwe musanga mu bubbi who is that youth mumwe chance waliwo go bakubye chance nakulabye ngatadde bagula emikono there was no evidence nti abadde mubbi naye amutta is a youth given a gun. Yes, you see ne colonial master, you see ebintu byogerako ne colonial master yakozesa muddugavu quite often okutta omuddugavu so it's not new. The concept zogerako sibipya. So no the concept zogerako sibipya. So betwogerako majorly the debate munsi eriwo and where some of us disagree honorably, and that's a struggle. The struggle is the fear. You see, don't examine the youth, examine what informs these African leaders. This African leader is the thief. Sigamba Museveni eka ono mubi ono izano chupaya no sigamba ye njakachiko ono African leader mubi ono aduka n'omunyago gw'abannansi. The struggle is nti ono aduka n'omunyago gw'abannansi amanyi nti omunyago guno gwalina bannansi bangoba misinde bagwagalako copy. These African leaders nakyogerako wano talina trust. African leaders is so insecure nti ne wasula is so vulnerable about Kedingao. If you want to find the most fearful men are the real people who command the armies in Africa. Genda webasula okubatuukako amazzi ge banywa, they live a terrible life. So bezimbidde embeera which they cannot even enjoy, or their children or their grandchildren. So simply because fear, tebatya colonialists, tebatya people from Alaska, tebatya people with guns, they are fearing their people. No ratio liberation igwejogako the other powers to prohibit. Even the leaders themselves were victims. Museveni is the classical victim of bad governance. Gasimbagani ne bannamawulire eddakiika tusigaza 24 tufundikire program. Honorable Mwanga Kivumbi, Mukyala Aisha Kabanda, Romushana ne Peter Kibazo. Honorable, ensonga zino Peter yazitunuulidde n'agattako bulembo, Aisha naye n'ateekamuuko bulembo katono.
naye obudde bwe tusigaza wabaddewo issue ya ssente parliament zeesaba okuyita mwami Bahati naye ndowooza akadde kayinza obutatumala naye bulembo katono nnyo actually Evans nze obudde obwange mbadde nsaba mbuwe honorable Muwanga because Bahati bwajja fundamentally ebintu biri important Bahati bwajja n'asaba trillion 2 bano bajje beewole bamukiriza okwewola debt ya Uganda obunene bwayo nze mbadde nsaba obudde obwange mu kifo ky'okgenda ebirembo nekimu kusamira ebyokusamira tubireke tugende ku national debt ono nga akwagala nnyo okusoma anti you are not fair Martin ndi wano nawe olukiiko lwawe yali omukubasabize ndawe olukiiko tulanga obanyumyamu bulijjo simanyi bwotyo olwayo lwentegedde nti otya ntikyaki olwomushanaze nti lwaki ogidduka kale dakiika 2 bulembo kibumba yogere ku bulembo honorable ebbanja tukyalina kuba mwami Bahati n'okufundikira ebyo byonna yategeeza n'agaana ebbanja abantu abalowooza nti Uganda eri mu mabanja mangi nnyo tekukyalina mabanja gali awo yakabidde mu bantu nagaba nange munzita mabanja nange sina kyagakolera naye mwami Bahati ng'alabika nti ekyokusooka kituna increasing kitunulako okweyongerako bwe kitunulya nti Uganda tejja kusobola kufuna revenue giyateeka mu budget economy teperforminga kutuuka kutuwa trillion 2 getwalowooza nti tujja gafuna omwaka guno kakati olingo Uganda eringa omukyala agenda mu supermarket nga tayina sente ng'ayinawo emitwalo 10 ne bamuwa ka tray n'amuvinga mu masa nebiriteekako n'atuuka wali kukaza gati ati sente zimala n'atula ewa kibazo nanga nti omanyi ono yategamba n'ajjayo ekyapa kye natakukyasa togamba ekyapa naga nti ono osasula nti nyina ekiki ekyapa teekamu wano nze mulisasula kati tulina amabanja ga mirundi 2 tulina amabanja ge tuyita external debt getwewola mu baki mu bannafu amabanja ago advantage galiko nti amawanga amalala abagatuwa bateekawo obukwakulizo obungi okulaba nti tebalifiirwa sente zaabwe kati baba bazituwa ziba conditional grant ziba gaba mabanja bali batunulayo kebintu nti gwe tugenda okukuwa atusakata gundiko oyina obusobozi obulisasula kati ago gali fairly okay amabanja ag'okubiri gegano getwewola mu kikuubo okitegedde getwewola through treasury bills and bonds wetwogerera the last count twabadde tulina 14 trillion 14 kuzo amagoba agavaako buli mwaka kwa tusasula trillion 3 profit interest mu mabanja naye 2.2 trillion teziri ku external debt ziri ku internally borrowed money kati ate nekuze tulina okusasula buli mwaka tetuziyina kyebayita debt refinancing nti Uganda omwaka guno egenda kubeera ne trillion 6 ziyinza okubeera kati 7 ngezo Aisha atuuse okwagala sente ze Aisha bajja okukima sente ze mumugamba sente zo Aisha tetuzikola ki tetuziyina katugende wa Charles atuwole gotwalezi oba nyabo zituddize ngebanje pya banga atuwaze ogwokubiri ebbanja lyo ne tukontinga okuwa amaki amagoba kati problem eriwo nti abasinga okuwola ba bitundu 3 sente ze zisooka ezisinga zibadde bagenda ne zeewolebwa mu commercial banks za wano kati you examine nezo commercial bankers zetwewola zo zaani